Ekili President w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine erivudde e Mbale limaze okujja ate nga liwawudde n'engoma lyazo ligamba nti kigenda kusukka anti ennaku z'omwezi zigenda kuba 5 omwezi gwa 10 omwaka 2023 bannayuganda ffenna bwe tugenda okuyimusa amaloboozi gaffe tununule eggwanga lyaffe ligenda kuba ssanyu jjereere bannange ligenda kuba mukwano mungi abaana bajjidde ddala mu bungi nga tubadde tubasuubira era ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku lwakuna wekigenda okuggwa baganda baffe abavudde embaale mwebale kujja mu maanyi bwe muti era engoma ezigenda okuyibwa akadodi nga aneza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wali Entebbe International Airport nazo zigenda kubanga zikubwa teri agambayo bannayuganda mwebale kusaba tugenda mu kununula eggwanga. Museveni tuveeko kyofuze kimala. Museveni bye bye. Museveni tulina kyogamba weewawa ate erudde eri obunkenke bungi naye tebalina kye batugamba bo abaana beetegese ddala bulungi nnyo ndowooza obalaba abaana be bali mu kuwawula engoma ezo zonna zigenda kukima His Excellency. Bannayuganda mwenna engoma tuguze gundi namba mwenna bagenda okubeera ku Ntebe Road. Mwenna bagenda okwaniriza pulezidenti nga ttaanu tewali budde singa mwezegerayi tewali budde kwe tusiimudde Ntebe Road tujja teri agambayo. Twagala otegeeza bannayuganda mwenna engoma tuguze gundi namba mwenna bagenda okubeera ku Ntebe Road. Mwenna bagenda okwaniriza pulezidenti nga ttaanu tewali budde singa mwezegerayi tewali budde kwe tusiimudde Ntebe Road tujja teri agambayo. Abaana basimbudde Ntebe Road tujja bwe mulamwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the elected president of Uganda tugenda kubeera naye ng'ennaku z'omwezi 5 omwaka 2023 omwezi gugenda kuba gwa 10 Uganda wegenda okudamu okufuna obwetowaze bwayo Museveni bwe yatubbako. Baganda baffe mikwano gyaffe tubajjukiza nti His Excellency the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president w'abantu kigenda kusukka ng'ennaku z'omwezi 5 buli kimu bwe kigenda okuggwa. Byonna bye tubadde tugamba byonna bye tubadde tubala baganda baffe mukitegeere nti nno ke kaseera ke tulina okugatta amaloboozi gaffe ate ne twenunula bano tebalina kye batugamba ebyabwe byaggwa. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tugenda kuba naye mu maanyi baganda baffe buli omu ajja kunga munne buli omu ajja kulaba nga Uganda enunula buli omu ajja gatta eddoboozi lye ku lwa Uganda yaffe okuba ey'enjawulo. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kigenda kuba kisufu kigenda kusukka abaana ndowooza obalaba eneetegeka bana emana gye bategeseemu Ekirevu kisimuuleko enfufe sajja alina ekirevu ekirungi bino ebirevu ebikadde okitegeera bidde bikulu nnyo mwana mulina okwebeereramu
So kwalene ka video akalala. Abantu bonna webali. Ngate obeera musanyufu tonyiiga ng'okola ekintu. Tolina kunyiiga ng'okola. Osekera. Awapawa. Yeah. Ebiruma abayaye. Mwe mugere mulongose ekifaananyi. Baby, mwe mugere musimule ekifaananyi. Mugere mulongose musimuleko nakyo. Ebireve ebyo bikwate bulungi. Tambalo kukwata ne bikwatalo. Bine bile bubi. Nyalo kibini nje bile be. Ekirevu kisimule kempe. Sajja ine ekirevu ekirungi. Bine bile be bikaddi. Ostegera. Bidebe bikulu nnyo mwa. Mulina okwebeerera. So kwalene ka video akalala. Abantu bonna webali. Ngate obeera musanyufu tonyiiga ng'okola ekintu. Tolina kunyiiga ng'okola. Osekera. Awapawa. Yeah. Ebiruma abayaye. Mwe mugere mulongose ekifaananyi. Baby, mwe mugere musimule ekifaananyi. Mugere mulongose musimuleko nakyo. Ebireve ebyo bikwate bulungi. Ekizibu ky'abakulembeze b'eggwanga lino. VDN duka ku buli munnayuganda ennaku z'omwezi nga 5 enguudo zonna zitunula Ntebe Road. Tugenda kulonda mukulembeze wa ggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwanirize mu ssanyu eringi bwe kiba nga abazungu basobola omulinda ne bamwaniriza ne bamusanyukira. Lwaki ate ffe bannannyini kya bugagga ekyo ensi kye yayaanira lwaki tetumuvimbisa n'okusinga bo?
So obudde bwe buno bannayuganda mwenna gye muli tugenda nona mukulembeze waffe ge twalonda ku kisaawe Entebbe ennaku z'omwezi nga 5 babboyi bageto yuti mwenna okwetooloola eggwanga lyonna ekyokukola mukimanyi babboyi obudde bwe buno mukimanyi tuli mu mwezi gwa 10 Uganda mwennyini mwe yafunira ameefuga gaayo independence yaayo twagifuna mu mwezi guno gwennyini so tetusuula gaadi babboyi tegeeza munne ategeeze munne gwe natannategera nti ennaku z'omwezi 5 7 enguudo zonna zigenda tunula Entebbe Road nkimanyi bagenda teekawo embeera eyo tukangakanga neisagala mutye ne jjajja amanyi Uganda nnaku zino bye tulimu biralamu budde bwakwenunula babboyi tokera oli kutiisatiisa kubeera ennaku gye tuyitamu nnyingi esinga n'ebyo bye batutiisatiisa boyi baba tutuusiza ku level ng'otuuka n'okulaba abaana abo ng'ekizibu n'osanga omusajja omukulu mbu ninayo ekizibu ky'abaana sinnabazza ku ssomero n'osanga omukazi omukulu mbu nina ekizibu ky'abaana w'otuukira okulaba abaana bo ng'ekizibu eggwanga liba liremereddwa so babboyi mwenna buli omwaka owole munne tugende ku kisaawe twaniriza omukulembeze tumuvimbise kuba ffe tulina ekyobugagga ekyensi kye yayaanira babboyi temunnamanya kya bugagga Uganda kye mulina naye bwe munaakera ne mwebuusa ne mumanya Kyagulanyi kyaliye n'abaana abakola walaalaalaye bambi tebamanyi olumu mubasaasire ejasiti tubalageko ffe abaategeera edda kubeera eggwanga abalikyusa tebaba bangi okitegeera jasiti mwerondamu kaguruupu ne mutegeerera abasigadde mulimu abantu nga bo baatonda kukulemberwa okitegeera tukkiriza abo abaatondebwa okukulemberwa tubakulembere tetukaka muntu kumuyingiza mu kyata omwezi nga 5 enguudo zonna zitunula Entebbe Road tugenda kulonda mukulembeze wa ggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwanirize mu ssanyu eringi bwe kiba nga abazungu basobola omulinda ne bamwaniriza ne bamusanyukira lwaki ate ffe bannannyini kya bugagga ekyo ensi kye yayaanira lwaki tetumuvimbisa n'okusinga bo so obudde bwe buno bannayuganda mwenna gye muli tugenda nona mukulembeze waffe ge twalonda ku kisaawe Entebbe ennaku z'omwezi nga 5 babboyi bageto yuti mwenna okwetooloola eggwanga lyonna ekyokukola mukimanyi babboyi obudde bwe buno mukimanyi tuli mu mwezi gwa 10 Uganda mwennyini mwe yafunira ameefuga gaayo independence yaayo twagifuna mu mwezi guno gwennyini so tetusuula gaadi babboyi tegeeza munne ategeeze munne gwe natannategera nti ennaku z'omwezi 5 7 enguudo zonna zigenda tunula Entebbe Road nkimanyi bagenda teekawo embeera eyo tukangakanga neisagala mutye ne jjajja amanyi Uganda nnaku zino bye tulimu biralamu budde bwakwenunula babboyi tokera oli kutiisatiisa kubeera ennaku gye tuyitamu nnyingi esinga n'ebyo bye batutiisatiisa boyi baba tutuusiza ku level ng'otuuka n'okulaba abaana abo ng'ekizibu n'osanga omusajja omukulu mbu ninayo ekizibu ky'abaana sinnabazza ku ssomero n'osanga omukazi omukulu mbu nina ekizibu ky'abaana w'otuukira okulaba abaana bo ng'ekizibu eggwanga liba liremereddwa so babboyi mwenna buli omwaka owole munne tugende ku kisaawe twaniriza omukulembeze tumuvimbise kuba ffe tulina ekyobugagga ekyensi kye yayaanira babboyi temunnamanya kya bugagga Uganda kye mulina naye bwe munaakera ne mwebuusa ne mumanya Kyagulanyi kyaliye n'abaana abakola walaalaalaye bambi tebamanyi olumu mubasaasire ejasiti tubalageko ffe abaategeera edda kubeera eggwanga abalikyusa tebaba bangi okitegeera jasiti mwerondamu kaguruupu ne mutegeerera abasigadde mulimu abantu nga bo baatonda kukulemberwa okitegeera tukkiriza abo abaatondebwa okukulemberwa tubakulembere tetukaka muntu kumuyingiza mu kyatajja yingiramu okitegeera bw'ogezaako okulaga omuntu ekkubo ettuufu nga yalirwanyisa abo tubaleke His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ennaku z'omwezi nga 5 baganda baffe mikwano gyaffe mwenya tubakowodde mujje mutwegatteko mujje mbere wamu naffe tuwanirize omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine the elected president of Uganda munnange gwe twagala okubeera naye ennaku z'omwezi nga 5 baganda baffe ffenna amaaso tugatunuulize Entebbe Road tugende tunone omununuzi w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ennaku z'omwezi nga 5 buli kimu we kigenda okubanga kiggwa tewali agambayo baganda baffe tutunulire kimu kunona Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ennaku z'omwezi nga 5 mwe ba mikwano mwenna abali okumpi n'ewala tugenda kubanga tukimaliriza
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yakomawo mu ggwanga Abaganda baffe mukitegeere nti nno Uganda ke kaseera kakwenunula, ke kaseera kakwerwanako, ke kaseera kano bulijjo ke tubagamba ak'omununuzi w'eggwanga eyajja okununula ggwe nze naawe gwe nange okulaba nga tufuna ku ssanyu tuzza n'ekitiibwa ky'eggwanga. Bino ebya Museveni bali ku byayo Baganda baffe, ffe tuyimuke tulwanire eggwanga lyaffe.